Erinnya Mulondo Ivan omwana wa Munabuyukwe analyst 001. Bebaze emirimu gye mutuusaako engalo abaagala nnyaffe Buyukwe abamufollowing abamukomentinga mwebale nnyo mwebale olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukola. Olunaku olwaleero tuzze okukubira ttooki mu bibiina by'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga lyaffe ebisensedde Buyukwe ebitundu byonna eby'enjawulo Bannabuyukwe gye musinziira mwenna. Ebibiina bino obirabamu kifaananyi ki birina impact gye bitadde ku society yaffe, birina olugendo bw'oba obiraba okuviira ddala ku kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement, ekya National Unity Platform, ekya DP Democratic Party PFF, yadde abamu abawagizi baakyo tebamanyi bwe kiggwaayo mu ffulu yaakyo kiri People's Front for Freedom n'ebibiina ebirala. Sebo nsanyusa okulabako. Nange okusanga. Oli otya ssebo? Gye ndi ssebo. Onkubidde ekikalu. Nze bwentyo. Kati fo kasaga kubalaga kikalu. Kiri gyali solo yimukani kumulaga ku kikalu. Yimuka. Okumulaga omulaze ekikalu. Maweka 360. 360. Olw'ensonga z'ebyokwerinda. Anyway, muli mutya mwenna mikwano gyaffe abatulaba bw'oba owagira nnyaffe kola kyattendo abatulabira ku YouTube nenda kusaba bambi subscribing ate sitole zaffe muzijje eyo muzitambuze nammwe ababeera ku TikTok tulina YouTube channel yaffe bagiyita Nnyaffe Buyukwe mugigendengako mulabe sitole zino zibanga mpanvu tuziteeka eri ku YouTube tukola n'omugagga Focus Media yabeera ku kamera akyasinza okukwata emikolo. Olina birthday, graduation, kwanjula, mbaga. Mugagga aleese weefiisizza buli wamu abalongo buli mukola agukwata. Ate n'ofuna wakawosi be bana abakukuba ebifaananyi 226 n'obinda 228. N'omuyimbi Big Words eyakuyimbira mu maaso awo. Waali netava ku love kyokka yagamba banne bave ku love. Nze nabigaana. Abayimbi baabaaji kyokka gwa banne bwe bakola eddagala laavu batugemye yetava ku love. Anti agamba kolanga bwe nkugambye. Singa bwe nkola. Anyway, ffe tuzze tujja kuba nga tujjanga mu nkola eno bweti nga tugezaako okulaba nga twogera ku bintu ebigenda mu maaso mu Buyukwe district. Tulabe watya weetaafuuka ensonga. Omukulu agambye ebibiina by'obufuzi political parties nga bwe biyimiridde as per now nawa engeri ffe gye tubirabamu gye bijja obbeera mu maaso awo. Obiraba otya? Political parties. Tuyina NRM, tuyina NUP, tuyina DP, PFF, tuyina Democratic Party, DP, tulina Common Man's Party. Yeno yolusaniya. Mbalaka Munyagwa. Ono owekalamu yali ku party ki? Eyo bagiyita National Peasants Party. Si ya Station Mayanja. Peni. Ebyo mbitubuzaabuza nammwe ebibiina byammwe. Omanya talinakola nnyo. Tebyalina n'abeejenti. Omanya tebinakola. Anyway, okusinziira bwe mmanyi Buyukwe nze nganze. Let's all agree emyaka nga 10-15 emabega. 10-15 emabega. NRM yebadde mu driving seat. Nga pata awedda 10-15 emabega. Kati olwo sibala kisaaja kino. No. Kino kijja kugamba. Sibala nti obuganzi biki. Wabula mbala ekibiina amaanyi gaakyo ne structure. Tulina parties nyingi for example NUP emyaka nga 10 emabega ebadde nganzi nnyo nga talina party structures. So mu Buyukwe parties ezibadde ne structures eziri strong NRM number 1 Democratic Party. Kati omuntu aliyo omunyonyola otya party structure n'akitegeera n'akijja. Party structure tugeze emirandira tugambe emirandira kuva ku ground nti nobala nti balina chairman wa district balina chairman wa constituency balina okukala obukulembeze bwa district oba constituency obwegombolola obw'omuluka n'ekyalo. Kati NRM yali nnungi Democratic Party nga nnungi balina structures luva wansi lulumooyo nga bakatandika ebyobufuzi byabwe nga bavudde mu bagita UID bali bagita batya
UYD gwangamba ekibiina kyali political kyali kisinde kya byabufuzi nga kiri mu Democratic Party Banamboze Basemuju Ibrahim Nganda Batamale Mirundi tebali nawe yali Tamale Mirundi ambulera yali muke yabagatta ne Banamboze yamawulire nga yakulira amawulire side ze yemengo ali musajja wa mawulire tegereza lulume okubeera Mengo sicha kati lulume ne bazimba DP nadamu kuyikwe South era DP mbuyikwe South era kyo bwebuna ye challenge ne PFF gyegendo sanga okitegedde nti structure wise nyendoza bali bakola DP eno mu kusooka bafe balinganya abakatuliki simanyi anti buntu simanyi sisi kina ko bujulizi kubola aba bakatuliki mu muluka gwe Malongwe n'ekitundu ky'ekiyaji abalimu kuvira ddala ku mugenzi yona ati Sebadduke yali kyamanero si wali DP eno yalina be ya centeringa be yajja be abali targeted kale ngaze yali yabona tukereza DP yalina structures ngeno obukulembeze okuva ku district okuka wansi ku kyalo FDC Forum for Democratic Change etandika ofuna structures mu Buyukwe district yonna myaka nga 10 emabega ngolona ni sente wa FDC mu Buyukwe ate mu nga kanabi jime ensonga bali n'ekisumu nengola ine myaka emeka simanyi yali below 30 nalonda structures za FDC mu Buyukwe kuvira ddala ku kyalo tuwamulake wamu nakula mulaba by the way kanabi okusenguka okudda mu NUP kyakosa nnyo FDC cause yali atandise ogizimba structure wise sibinene ngufe tuwagira kuba kati mu Uganda abawagizi b'obufuzi na ba Mirundi eji tuli abawagira byesije ng'omuntu yabira abawagira political party byesije okitegeera kati FDC bali bawagira BS bo bali ba BS balokingire nga bawagira besije kati kanabi yali atandise okuzimba FDC nga azimbye obukiiko bwasenguka nadda mu FDC mu NUP nagirekanga efumba miyaji ngeri awo kivula n'abamu tebali na agent ku zi polling station era obudde buno omunene mu FDC gwe tulina mu Buyukwe yaseya ate ono omukyala Namwanga Lukia Nalongo musomesa nkugambye omunene mu Buyukwe mu FDC ate nga ali Lugazi kitegeeza FDC eri Lugazi ku ate wenjogerera kati ngompulira ali ku ttaka nsala obutazuukuka so yakutte kyakubiri nale ya chebede kyakubiri nale mu yali nganzi nnyo nga yamaanyi nga ina structures era ne sawa ya leero buli ku kyalo kuliko akakiiko k'abantu ameka asatu ninga okiche bakola nti parish development model bwe najja basoko tegeera emwachi zajje ku kyalo be basoko tegeera enkumbi bwe zijja kyo kivuga tebavaawo naye ate ebiseera ebisinga naddala mu Buyukwe South tebalonde nale kitegeeza amaanyi g'ekibiina gafu oba n'emiramwa amaanyi gano tegandifudde emiramwa bagivaako si miramwa system yakyuka era ekikuba ba candidates be NRM mu Uganda obudde bunaddala mu Central Region so sinti babi kyekibakuba abamu batuuke notekawo amaanyi kati kankubuuze for example eri abantu be basudde naddala no mu Buganda abe NRM naye ng'oli amusudde amwinako n'obusungu bwansi 10 naye nga taweerezangako kati oba omulanga ki naye abamu era kijjeyo kiri kyenkugambye nti ekikuba bakulembeze be NRM si bo nga bba abantu wabula sisitimu yaki ye NRM sisitimu gye beetaaga okyusaamu era nze mu Buyukwe buno ssentebe we NRM Kalango simanyi kyakola mu Buyukwe nga bamu batandise n'obalaba nga bakozesa amaanyi mu bifo ebimu sisitimu ye NRM nga tennakyuka NRM mu Buyukwe egenda kusaanawo lwaki NRM yawangudde ebifo bimeka mu kano akalooke twakavaamu akagendo erina ebifo naye buli kifo kye NRM ekyawanguddwa kiriko akabuuza kutandikira ku kyawumanyi ekyo kiryoke ekyo kiriko kabuuza tekiri gwokalina Meya Serunjoji okalina mba n'ebirowoozo by'abantu nze tebannamulonda nze sibirina omanyi abantu wano bagira ne banneesiga nkuba disclaimer byenjogera byange NRM future yayo mu Buyukwe egenda kukendera lwaki okuviira ddala ku system ntife balinga muntu wa wansi
ate nga babeerawo ku muntu wa wansi. NRM yo nga political party eringa mu kibira kya Kalitunzi kitya temuba mirimiro. Okitegeera? Mbadde sikimanyi. Kati gwe njagala otunuulire kale obukulembeze bwe NRM mu Buyukwe yonna kati tunulwe mu Buyukwe South. David Mutebi wagamba sikyayagala ebyokwesimbawo baleetaani. Ate baleetaani nga ne gwe bandibadde bateeka mu pipeline baamukuba. Be baamukuba system ye kukuba. Bo tebalina miti mito tebeetegekera in future. Nti Mutebi bw'aba avuddeyo muntu kyalina obusobozi okusobola otambula constituency. Banapulaningira bakyegwanga nga nabo bennyini tebeetegekera. Kakati ntudde kugundibula kukyawuma n'MP. Obudde buno Diana Mutasinga waba avuddewo omukyala kyasobola osaba entebe ya district bagimu. Bayinza okuzimba project endala ebyabwe tubimanyi. Kalaani mwogere. Kubeera n'entebe yali ebayise munga. Kuba ebyo sibimanyi. Nina gwenda bagenda mukodi nze atali mulamuzi atali mujulizi. So okiragala kyegambye tebazimba baana bato ate nga dynamics za politics zigenda zikola ki bagamba emiti emito gye gyegumiza ekibira. Bebya bikoma mu bigambo basi babibira bwe bafunayo omuntu ogwo emiti bagirekera mpuuga. Kati for example Mayor Sserunjo gye mukwano gwange okitegedde ku budde bunene bwagamba nti sikyesimbawo ku bwa Mayor Buyukwe Town Council ani asobola okwesimbawo bonga wenewe batalita balina nina mukwano gwange Mayor owe Wakisi mu butuufu naye yeetaaga kulembera naye asaba ki asaba Mayor Wakisi ki asaba Mayor Wakisi Town Council yeetaaga NRM. Kakati oyo okka waatuula tomanyi baana battama begeeno abandeetaaze okwesimbawo. Okitegeera abaana abeera wansi anti kati buli wojja nga bagamba nga bakukubako ettaka bakutemerako ettaka political career yonge ekola ki ne political career wano mu ggwanga eringa eyagira nti ekoma kuba MP. Mwabanafuya obukulembeze bwaffe bwa wansi ate nno kankugamba kikyogedde no sigweka ine endowooza bwetu ekyo kivula bankunga abantu beebuyikwe mugende mulonde kuviira ddala ku local council tirikozi eyo yekukosa direct. Nene local council wano eyo naye ya mugaso. Ate ya mugaso nnyo kati ate senga gaba okuba endulu senga government yaffe yali fair nnyo aba LC1 yali bempawalinga nnyo kuba ndaba ne ku mikolo gy'omukulembeze w'eggwanga baagala chairman LC1 ogulewo muki kati nabo tekibazimbiza wowe omukolo owekalagala banga abamu wa pikipiki omukulembeze we yaliko mu Buyukwe. So NRM yonga yo tezimbye miti mito neje yandizi era kyo tubalaba bw'oleeta omukulembeze nga kiruluta ngaga muleebo bye muleese neba mentors era bayomba nnyo bw'okera ku makya mu parliament n'ojjayo Ssemujjunganda n'oleeta omuto kati ne weebuuza gwe NRM lwaki oyagala bajjeyo omulungi bw'abanga akukosa bo balina system mu bwongo nti omuntu bagamba batya mbu ennume ebeemu ku ki akyalo naye nga beera nti awakula ennume tewakula kati bo tebalina miti mito okitegedde kati ate emiti emito egirimu NRM babeega banti bazimba ba food soldiers si ba sikimanyi emiti emito bagendayo lwa kati njagala over one on one buli mutu muto gulimu NRM mbuzi lwaki eri NRM agenda gamba sente eri akasende connection bano be bapakira ne babatwala mulale ne bali ne babalisa n'okulikeye Masaka n'okuba bebo tisiba kulembeze anti kyegambye food soldiers era political party bwevayo ngezimba abavubuka bagamba bavudde ku mulamwa balesa abantu abatalina makulu naye atamanya nti ne Museveni yaliko omuvubuka nganze naye mu buvubuka bwe yakolanga senga naye bamukotogera n'ategezesa era nze nyigira nnyo omuntu bwokera ku makya n'ogamba bajjeyo tugeze omuntu omukulu kati for example Honorable Mutebi nedda babadde bakulu bonna tugeze ono guno minister ani ono yavuganyiza Kiruluta minister kale nedda tugenze wala tugende ku eno mukono South ono omwana omuto Maseruka Robert olina anyiga nnyo emitafu ne gimwetimba oleeta otya akaana kati bwakera ku makya n'agwedda lugo badde osimbiddeko olukuba nga mugambe constituency ewummule anti baalaluka abaana baalemalira eri balina otuwa emikisa naffe ennaku zina okutegeera si myaka waliwo omukazi omu yaŋŋamba mbu amagezi gaba ga mutwe si mugejo singa ente yezaayo ewaka naye enkoko ey'omuto omutono yeetambula n'eva gy'eva
ate mbagambe nti no obukadde magezi naye n'abasiru bakadde neddanga ne mbuto wagalina bw'oba ali mu ssiru ne bw'okuloddamu oyongera kukola ki kati bo complaininga nyo bajeyo na lebo waffe Kayondo Fred ne bana abaana abato ate nze kati omwana omuto bw'avaayo ne avuganya ku kifo eky'amannyo credit gye nsooka omuwa nti oyo mugezi so NRM Buyukwe district tewadde baana bato chance kale gwe kola bwoti naye nga bakkiriza buuza bagende mu comment section bakubuulire mu Buyukwe district polling stations zonna tulina mwami Museveni yawangula eriwo abatulaba genda mu comment section ogambe nti eno polling station muzeeyi yakuba jukira mu Buyukwe activities NRM ez'amaanyi zisanja kino tubadde ne Buganda ku Museveni jjajja mwami munajjemu emirundi egi tova ku main yajja Kalagala najja newa kitegeza bataddeko amaanyi okukyala kwe Kalagala tekwakola onyo impact ya amaanyi yajira PDM we parish development naye nga tubadde tumulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'agenda agabazi tractor nosanga byayongeddemu obukadde 600 nafa agaba naye tojja bimanya nga toli mwasa tugali ag'okukyala Kalagala yaleka bajaji so empya ya chairman LC wano kola bulungi mili future ya NRM ate kati n'obuzibu obulina NRM gyerina nti abali waneeno ku mwanjo bakozi ba nsimbi yajja mwami tebambuulira mazima buli omu alwana kwenywereza mu kafa ako kaalimu anti akafunamu ki tafaayo ku kibiina kukola kikuba yamanya ekibiina okukula kikula bantu political business people kati bali awo muzeeyi bamulimbe no bakwagala mugambe jjajja mwami amazima bamugambe ekiri ekiyindi ekiri essenyi ekiri ebukunja ate jjajja mwami kyemmanyi asinga intelligence mu Uganda byonna abimanyire abatunulya bamulimba n'agamba mbweno nze nalaba kiyamaani wa NRM Mukono ng'akoze celebration nga Museveni awangudde mukulu Semakulu wa Hiruwota ninga neddala muzeeyi wange byokola bimanyi nga constituency zonna ennya n'ekifo ky'omusaala byonna baabimukuba kati okufunzafunzaamu NRM mu Buyukwe olugendo bwetakyusa system yaayo bweba percentage wadde percentage ki obudde buno bwetakyusa system yaayo agiwa percentage ate eri kukkira mu biseera ebifu nga ab'opposition balikola ki kuba n'abaana abali mu masomero balina endagamuntu era tosuubira mwana ali mu ssomero akugamba nti nja kulonda Museveni naye abagamba njagala mulembe gwange kitegeeza NRM egenda kwogera kusereba mu Buyukwe okimanyi ku byalo byaffe mu Buyukwe kuliko register ez'abalonzi nga 4 nga mulimu n'ezirimu nga batundira register ne bagamba eno teyisaawo NRM zino ezafuluma nga zirimu abagenzi ne bagamba nti eno teriimu enejjudde ba focus beerera oba balonda enkyukakyuka omugizeeyo NRM obuzibu balina abavubuka babalina ekifaananyi kirya kye batulabamu bakulabamu ekifaananyi kye nandiise ekikyamu nga bw'onaasanga omuvubuka ng'akuzizza akaviiri ke omukadde kiyinza omujjira ekisooka okimanyi omwana oyo anywa enjaga omwana oyo alina by'akozesa si mulamu bulungi kati NRM engeri gye yalabamu abavubuka tebalabamu ssuubi babeyambisa mu budde bwa kalulu ate n'ekirala nawulako statement ovoleza yero baganda bafaabo olw'omukulu ow'NRM sikenda kugera linnya lye yawogera statement n'agamba ffe kasajja jjajja mwami ayitawo abantu twetaaga kumanya naye nga gyesi jjajja mwami ayitayo naye kirekawa obulamu bwa pate zimba jjajja mwami naye nga neno wansi waki watereevu naye balwanira jjajja mwami asobola n'okuyitawo ati in a moment wano wansi tebalina we baliira ate olwofa bo balina oluseke Promax ate olwefa era kati muno mu Buyukwe opposition y'amaanyi nnyo okusinga ekibiina ekiri mu buyinza okusinga era kati obudde buno mu Buyukwe NRM yeriku opposition ewedda kyenida kati watunulira ebifo ebisinga okuba sensitive mu Buyukwe opposition yabitwala LC5 oyo ategerera district Waswa George NUP tujje ku MP direct omwami Kanabijime NUP genda enjeru Lukanga genda erugazi independent noyo yagende wajajja mwami NRM leaning tetweyinyula nnyo oyo taliko na kubuuza yesigamye ajja kyejusa sitiisa naye
bali bamuvaamu Mayor Lugazi municipality NUP Njeru municipality NRM katugenda mwero seteri era ogenda kakasanga NUP era opposition wangu tumanya abamuziga bibe nabo bali eyo mu Buyukwe South wali muziga bali mu strike wangula Patu Musa ali mu strike wangula genda mu C Kibuka ali mu strike wangula genda ene wafe ekawolo gundi awaliwo ziraba muzaale kati NRM tolinawo girabira egende enafuwa nebo tebabiraba bagatuka kasante NRM eringa kigogo kya fia kitoke kya fia kikola kitya tibosale ene nduli amasanja byonna mpumupu bikibiyo twabawo kusanda bikiziga byonna biyika nenga ate NRM ku sente zerina n'obuyinza ena amaanyi agasobola ozimba pate ne kandi bo bakimanyi sente zikola buli kimu ne ate tebazikozesa nga TV nakola bobadde okimanyi sente zibaleeta ku final ne bakwata kali tugeze obukadde 8 ne babuteeka baluwa Kenzo okimanyi obukadde 8 mu kimwaka ogwo ne babuteeka mu gombola lya Buyukwe South yokka omanyi bayinza okukola mu ne wunya ne sente z'obuuma biometric machines zinti bwakoze ku last ate no bwatuyambye babukola wa batuyambye abantu abagadde okubba obululu nenga akuma akumako tebasooka keke nenya bagamba babukolako bwe bali banabumanyi ababukola kali kagenda kumukwasa wagulira waliwo omulondesa bamu akuma n'agamba zolonda akateekako kaliwo kyokka tekali namanyo buku zimanyi aliwa twandimaliriza okulonda ennaku 2 maaso so NUP giteeka mu namba etya NUP eri mu namba ate ekirungi egenda ezimba structure kyazizaayo tulabye ne Mwajija kyamani abavubuka omumanyi mugaganye Mwajija anti akatundu ako nkagala nnyo omuvu omwami kanabijjime ne mutebi mwava naye mwogereko ene malongo ku tekiniko ng'otandika ekikomera naye avaawo mugamba tomujjaamu omwami mutebi David Roni omulangira owenteekateeka abantu ba constituency eno naye muteeka omwo ali Mwajija kweganze ekitundu kyentambuliramu kyembeeramu Mwajija tuli ku nsonga za Buyukwe yonna anti ababaka we bavudde sente za wava kati sente za ava kiteza yagamba Dana Mutasingwa ava Kiryowa abamu bawa mbiko obuzaalo obutuufu buliwe Dana Mutasingwa mbiko bawa ugundi nyenga mu Buyukwe muno katika kubulire Dana Mutasingwa bamuzaala ku stock farm enjeru ekyalo bakiyita Kiryowa we bamuzaala n'amalaalo agajjajjaawe we gali kati no bannabuyukwe tebabitegeera gamba gwe atabitegeera bo babitegeera golowooza laki tebamulonda nako kakakugambe Dayana kigwogerako honorable minister muwe close up tobeera kutale center mbaayo webale Dayana Mutasingwa yawangula akalulu ate okuwangula oba olondeddwa for your own information yafuna obululu obusoba mu mitwalo tulina abakulembeze ba mirundi 2 tulina abalondebwa abantu n'abo abali appointed tulina aba elected leaders mu bulamu mu nsi muno anti tetuli mu bulamu mu nsi muno twakava mu kalungu enaku z'omwezi 10 kwegamba mu bulamu bw'ensi tetuliimu Dayana Mutasingwa amakamba ategeeza Dayana Mutasingwa azaalibwa Kiryowa taata we Mutasingwa yeddira mbwa naye n'abeesimba ku mukyalo oyo Masaside omuntu omuwulidde Dayana Mutasingwa ate omwesimbako omwana yayimba akayimba ng'erinnya lye Mutasingwa amwetantala lino liggwa kati no waliwo ate abayimba akalulume ke bayimba ekisanja kiri naye agadde okakuyimbiramu kuyimbiremu twabonaabona nnyo nga tusudde lulume bangi ne bakaaba lwabutamanya singa bamanya ne tweddizayo olulume nakine kibataka tekyandize lwaki okayimbi nkujjukizaawo nti wabeedde mu palamenti ate ettaka balidde abatuuze bali bubi banange ona bavunaanyizibwa ku by'ettaka nedda Dr. Mwesonyiwe kati kankubuli omanyi kati owulira abatuuze bannabuyukwe eno message era focus njagala tugiseera leero gitambuze nnyo bannabuyukwe tulina challenge egi ffe nga ffe abantu abalonzi for example waliwo munnabyabufuzi gwe natambula nga agenda adi campaigning nga bamanerenda naye muli mu mutima gwange ne neebuuza abafuna ssente z'abamanerenda babakakabukasi
oba beesitula ne beetwala bokera lwe bazimumye n'enkeera ddala n'addayo ayinza mukubira atwala n'obukakafu obulaga nzije saawa mmeka n'atwala n'omusingo toliiwo okitegeera ne kati ffe webiza omuzigo olwokuba temwagala sasula nga munenya bamanerenda naye takukaka gwe yeetwalayo kati n'ensonga z'aba amataka nnene eri abatuufu nga bakaabisa kyejo kati oyinza gamba nti Honorable Lulume yali mulwanirira nga alwanirira ab'ekigaya nze sirina ttaka yalwanirira ab'ekigaya si bukunje dokita yalwana naye abatuuze bakaaba era nsaba ofuneyo omuntu ow'ettaka annyonnyola abannabuyugu dokita yatulwanira ku kyettaka buuza ab'ekigaya baawula ettaka n'ebibanja bwe buuza ab'ekigaya n'abapoloti nokimanyi ab'ekigaya tebaawa dokita Kalu abatuuze era bwenteeka mubuyukwe tuli mubuyukwe NUP NRM njiwa namba ki oba obukulembeze bwayo mu bigambo ne ku mpapula weebuli ate engeri gye mulimu ssente obukulembeze bwe NRM structures zikola ki teyandibadde mbi naye ne bebawa tebawa ku bannaabwe anti kyekibaagazaamu awo obukiiko bw'ogamba obw'abantu 3 ebintu ebijja ne babisirikira bwe batuuka mu kali akaseera mujje bakunga bagenda bakunga nga ebintu abantu babiganda babiga ebyo gwabimanyi neze nkugambye structure wise weeri kati gyenteeka mu namba 2 NRM ekyakuta ekyokubiri namba 3 naye namba 2 tabaako kyafuna namba 3 tugenda wa PFF mpya nizi badde zimbye structure lwakuba structure ziri ku muvule ziri ku mutuba efunyeyo omubaka yenna tuliko structures lwakuba structure ziri ku mutuba teguterabeera na tabuluutu bw'osigula Lulume bw'onoobayiye ogwo mupaapaali tebagusibako nakyesuubo PFF mupaapaali naye zo n'okugiteeka mu kyokubiri kino ekibiina ekya People's Front for Freedom ndowooza kyandirinzeemu bagitadde mu kyakusatu oteeka wani mu kyokusatu watataddewo PFF okimanyi nti DP esinze PFF etya yogera defend your answer nti abaali abawagizi wano DP ebadde eyimiridde ku mwami Lulume bwe yasimbula bali balinga byana bya tuleyini ekitwe gye kiraga naye abamu baagaana batono abaagaana baddamu NUP bamutyaba mwami mutyaba kansala to B baddamu NUP buyuko sub-county naye abasinga Lulume gye yadda kakati kyekifaananyi etaddewo PFF mu namba ki namba 3 mu namba 3 cause audience ya Democratic Party yagitwala audience yaabwe kati ate omuntu wa opposition omutuufu nga wa DP tasobola beera mu DP kuba Mao ali mu bufumbo obutukuvu bamugatta naye bwe mukimanyi nti Mao weebuyokwe bamuzaala mukimanyi Mao yakulira Nnyenga naye batwegaana babeera eyo gwolooza Oluganda lwayogera olungi olwo yaluyigirawo nze mbadde manyi aludde buli mu central muno Mao era baneebuyuko buli kimufa abaliwo lwakuba tumwegaana olw'obufumbo bwalimu obw'obutukuvu affe kati wabanga nze nkitegedde nti weebuyuko tetumugaana tunoonyerezeeko olabe tetumubola olabe ne gye yakulira munnabuyuko munnaffe oba kitaawe oba aniyo yafiira mu ddwaliro ly'Ejjinja buyuko y'amaanyi mukadde we yafiira mu ddwaliro ly'Ejjinja awo era n'oluwumbe gye baalukuma weba yayola Mao naye Ssekabaka weeyolera ke kakuluma entega tabalumangako si ekyammwe kye yatwala aba DP abatunda n'abalegamba temuvaamu bagendera mu register yabasiba ze yawo omukulembeze w'eggwanga ate ssebo nga tayagadde vaako temusobola mumuggyako tetumulinaako buzibu naye ndabanga project okujja naye addeyo obutajja ku bwa pulezidenti wano alumbe eri tumusuubire mu palamenti okujja nga sipiika ebyo babyogera tuteebereza mwatandise ddo bitema tetubitema tuteebereza omuntu omugaana kuteebereza kuba omukulembeze w'ekibiina n'ateesimbawo nga pulezidenti balina bye bakkaanyaako ate najje nayingire mu palamenti kitegeeza tuyinza okufunamu enkyukakyuka ku bukiiko bwa palamenti okyali ku bibyo kati ye bane bibyo era ndowooza bibyo ebibiina mu buyuko ebirina FDC obudde buno FDC yo ate kati kankuli ekiri mu FDC anti Nandala Mafaabi mutuuzeewo mu buyukwe abeera alina amaka mu Njeru alina bizinesi mu buyukwe South Ekiyinja alinayo biiki oba ziringa 2 biiki yeri esembayo eri enakawuma kuli alinayo biiki alina bizinesi muno mu buyukwe kati aba agenda jja abaana abasomera ddiiro era buli gwolaba alina kaposita
akefudisi mbuyuko yalina ddiiru babasuubiza ensi n'eggulu kyo kifuula kulasi tebaanoonya kalulu abaali lwaki tebaanoonya basuubira essente ebisawo by'essente bive wannandalo manyi nandala mugagga muvundu naye ate mu beesimbyewo kuba pulezidenti yabadde yasoma yabalirira nnyo n'abaziba ekyajja yadde abalanya nti mubalirizi wa bitabo yensonga lwaki sente tebaaziraba abaana b'FDC jjukira abamu baatya akamyufu k'NUP kati FDC nga mwami Oseya y'omuwa magezi kati kubaka yakutte ekyokubiri naye kati Aseya emyaka gyali mulegi waggulu kozi ng'omwagalako ndondo kiddamu asuubirawo okudda okwesimbawo naye ensobi gy'agenda okukola ku kaadi eyo eya FDC yo tomulankinze namu Aseya abadde awanguliranga ku sympathy gambi kisajja kyattu muntu w'abantu ye waffe Aseya abadde mu lugazi mu opposition FDC ebadde y'amaanyi naddala kuba individuals kati yagudde naye kati mbuulira mpozi nga Kiwanuka taweereza naye n'aweereza obulungi n'ogamba bannalugazi ne bamwongera nga yagudde so Aseya FDC togirankize tunayo common man's party abo tubaleke mu buyukwe tekibiina tekiriimu tulina ekya Station Mayanja ekya Kapeeni tubaleke tulinamu n'amateeka tubaleke Honorable Kaluba tubaleke tebalike nnyini ekibiina akisinga ettutumu mu buyukwe kiba kyabulabe omwana okuzimba osinga nnyini kiba kyabulabe abo nabo kati ebyo by'ebibiina ekikubaakinga ng'ate gwalina ekiwa amasannyalaze mu buyukwe tulinamu ebibiina bisatu bina NUP mu kifo ekisooka NRM kyakubiri namba 2 PFF namba 3 DP naye bayida bw'obala buyukwe yonna PFF ejja mu 4 FDC tugiteeke mu kyokusatu najogedde kuba FDC erese ba candidate olaba n'enjeru gundi meya ya performance bulungi amayide mu kyakutya oyo mukulu Issa abiri naye owokubiri era talina kyafuna ani atira oba okoze achievement y'amaanyi ku kibiina si ku muntu FDC tugiteeke mu kyokusatu then PFF eno y'amaanyi nnyo mu Buyukwe South etya mwebadde erina ku bantu abawerako naye constituency endala teriiyo mpozi ne mu Lugazi kuba ssentebe wa PFF ye mukulu Onzima Bosco katubamukubya akalulu walaba ku lukiiko lwa PFF lona olukuŋŋaana nze nkugambye ng'ojjeko va ku lw'ekawulu luli olwali gaggadde myezi n'endala kuba ekawulu mu tawuni kikyoyita enkuŋŋaana za PFF nti nga pati eyise ne bagamba mujje nga tewali gwe bagenda kuwa sente opposition tetugaba sente opposition weteekamu esente naye abantu tebagenda batuuka no PFF yo nga yo bweyita olukuŋŋaana ebe kuba kwewejjeeka ba individuals tugeze nga Lulu nti asinga pata amaanyi ebuyuko oyo n'ayita naye balina mobilizer mwami Sembatya yani Ismail abakunga era nze ngamba mu kawulo awo omukulu ofuna ku bantu mwami Sembatya oyo Sembatya akungira Lulu mesi PFF alira ekibiina ate anaayitawo kati linda si kuiba amaze dobalonda teyayiseewo tobuuza musajja mudduulira bamaze dobalonda sweet engogwe seru yange mousepiece bali bajiwa Jeremiah oweni yo naye sweet ngogwe nale muya wangu nakuba ebyettaka naleeta obutambi gamba abakasimu bali mu kifo kyakuna abakasimu tuweko then abasigadde batusonyiwe naye failure is part of naye mu maaso awo lwakuba ekizibu ky'Abannayuganda owa NRM atakyuka yenna Bannayuganda zembala bagenda okwetamu okulonda bazira okulonda bayinza si kukuzira completely ne bagenda kwetamwa era balinga abatandise okuzira kuba okusanga polling station erendebwako abantu 220 nga lwa abantu 120 ng'ebisatu ate bigenda kujja nga babala akalulu olw'eggulo olite yalonze najja nga babala olw'eggulo nno bankuya n'okunkubira Lugazi ekozeeta naye nga teyalonze nabo badde obyagala bagenze n'olonda babadde nga bajja ku zi polling station bagenda kukuzira so akalulu naye ng'olowooza lwaki bazira okulonda be balonda mbu si be bayitamu mbu nteekako mbu nedda ssebo be balonda be bawangula nteekako mbu lwaki bazira okulonda omuntu lwaki olowooza lwaki omuntu agamba asijja kuba kusalawo okwo gwagala nziremu ebikubya gwolagina emyaka gigalamirira ebyobufuzi emboko so
wetulagaawo maaso NRM bw'otakyuse system oli mu kifo kya baide kakikanchidde mu bulungi nga kakikaatirize system ye NRM bw'etakyuka egenda kutta abakulembeze abalungi mu NRM koze eri abakulembeze sina mu buyukwe mwokka nga basasulira ekibi ekitali kyabwe. For example, mukyala Sonko yakwata kadi ya NRM mu Mukono municipality. Kiki kibi yali yakoze bannamukono tekiri okwataweerezangako naye ebivumo bye bamuvuma byonna nga bifubutuka ku system yaki ya system ya mukulu David Mutebi ye ng'omuntu personal kibi yali yakoze tewali naye system ye NRM nemusuula mukulu Soza Isaac Mulindwa katika nkubulira abantu be nali sembereddeko physical awo ne mutuka kabalina embeera zo mu bantu yesozi naye system ye NRM ne mwami Mutebi ababadde banoonya akalulu nabo babadde babulabe okitegera so system egenda kwegamba nayo system ye NRM nti efevalinga nnyo jjajja mwami kyokka jjajja mwami alina buli kimu ekisobola omufeeremeza muki Muntebe kati bano abawansi bano nekola ki nebattira nti jjajja mwami waba wefujja erikoleddwa ku bannayuganda nga komandi zize bannayuganda nabo balina okusasulira bagamba gwe batatusobola kulemaza katukumenya olwala alo omukyala n'omugwe balemesa otambula naye mukikola mu bukyamu mwenna bannabuyukwe mukyala bamufuukidde ekizibu mu kibuga agiijaawo teveye takyenda yaza so system tulonde naye tusigaze emirembe mu kitundu okulonda kugenda kuggwa tusigale nga tuli ba mukwano nga bw'okuba enduulu oli yakudduukirira naye ate ebiseera ebisinga Muganda agamba wali omukka n'abangi we basooba tewabula muliro era abaako ensonga lwaki bakusojja so gano amagezi katugabe mu kulukalangwa mwe abasemberera ku gundi awo ku litalieti ye NRM mwe mutaakyusa system ye NRM system egenda favoringa abakadde bonna bakole ki bayike NRM egenda sigala nga ye opposition kubanze ntunulira mu buyukwe mukulembeze ekyo omuvubuka gw'ogamba nti oyo NRM asobola ogitambuza emyaka 10 okuva kati okimanyi nti n'abambala emijozi gye NRM batambula bayomba enjala eruma abo mbuuza batya nina gwe nayitako juzi nga yambadde omujozi gwa Honorable David Mutebi era Mutebi goyogera era yabadde ow'amaanyi NRM mu buyukwe wano buyukwe South mpozi gwe omuto gy'amanyi gwe bawa kaadi nga bamwesiga naye nga ayambadde omujozi gwa NRM agenda ayomba buli muntu alina okwambala kyayagala terino yamunyeze buli muntu alina eddembe lye okuwagira kimulumiriza alinga zize omusango teryabuliko agenda ayomba ekkubo lyonna neŋŋamba NRM kati ate kifuuze kivuuma mu buyukwe muno okugamba nti wagira NRM muvaawo bubi so system ye NRM bw'enaatereera netandika favoringa ffe abavubuka aba NRM abo batandise ogitya egenda kuvunda ate nga ffe abavubuka batweyunako bamanyi twembeera gye tulimu bajja kuwa akasente osirikireyo gy'oli kubanze mbalaabalamu Mutebi oyo gw'owaanyi bw'avaawo kale bwakera ku makyala ga Yesu yandaze toddamu kwesimba kuba musajja mulokole nnyo musajja munadde bwakera ku makyala ga Nabbi Kakande yaŋŋambye toddamu kwesimbawo NRM ereetaani terina gwe yandireese mwami Ssentongo bazitya sali eyagodde tokyogera gamba ati yaso gwe yandireese gwe bakubye akalulu Ssentongo akyali muvubuka Ssentongo asobola okujja n'awangula naye era ebiga ebingi bituuka ata kino kyekyasoose nga kyamaanyi kuba Ssentongo bwe yajja yawangulirawo bwa mmeeya Nkokonjeru ku kadi ye NRM yali independent naye nga ali NRM yali kadi ye NRM ali mu America kati ebigera wanise lwaki teyagira kadi ye NRM kuba meya bagimu anti yagenda okujja jukira kati kankuli iyo system gye nkugambye kuba okitegedde tebalina mirandira nti Ssentongo yagenda okujja nga talina wa penetrating system ye NRM bamwe kadi ye NRM wede balinawo bawe basajja baabwe abali awo olwedde abagirinze kati Ssentongo nagamba ogenda olwanireyo mu pate enfiireemu kangende negirira akalulu kange ku independent ekyo kivala ekyasumbwa Ssentongo structure ze NRM entuufu taziriimu abe NRM tebamwesiga nnyo nti waabwe kyokka ne position naye gamba si system gyalimu eringa ye NRM ali mu system ya mukyala Diana ate abawagizi ba NRM ba die hard iyo system tebagyagala bino kati twogera ku bituufu amazima ddala nti system ye NRM Ssentongo abadde agezaako bugezi genda ng'akola ki agiyingira amanyira mbeera agenda abayingiramu kyokka obudde wabayingiriddemu bali NRM yeekutulakutulamu mu buyukwe NRM eryeti egenda bo kennyini beerwana era okulwana kwabwe kwennyini kwe kubaletedde n'ofiirwa ebifo eby'enkizo mu buyukwe otandikira ku mukyala Kimyanso
oyo ye takyalina bagita batya omusiraamu gy'abeera nayo tagibwako hadithi siri musiraamu kimyanzo munlo NRM takyagibwako hadithi oyo mwami wange mwagala nnyo abandi badde beekwatakwata oli najja naye era ekimu ekibakubiza omu amala oyitawo takima ku munne kati tulaba ne Diana yennyini kati ye candidate gwe balina w'amaanyi mu buyuko ye yandibadde akampeyingira ye mukoze kyekimukoze ye kennyini self-made kati nabo bakopeye abeerera olumodo waabwe ezo babaako kali k'amaanyi g'ekibiina Diana self-made sikulya oli agambye nalya ne Diana nze ntulidde politics wa Diana kati kakuwulire njeru municipality nga bakajuwa bwa municipality Diana yajja neyesimba mu kalulu ako kaadi baagiwa City Alose Chaze Diana najjira ku bwa independent nali City Alose n'amukuba akalulu n'enkoona n'enywa nasooka bw'aba akyali awo akyatagala akomebwawo ne bamusomeramu Judith Babirye tadda jangu wano Diana yeekoze my friend NRM ekimu kubigisuulira n'ababaka be balonda tebadda eyo system ye NRM bwe kugamba baleeta Judith Babirye atalina manifesto manyi kati atago maalo gamwe bannabuyukwe si maalo era nze Judith Babirye simunenya si maalo gwe Judith Babirye omunenya ki kiki yakugamba okukola n'atakikola ate alina kye yagamba kati omubanja ki obanja gwa abantu tebamubuuza balina laavu ya muzeeyi wali eri nga balina biroto bye bamulabamu Judith Babirye temulina kye mumubanja koza talina kye yabasuubiza yabayimbiranga feva maama biki era ye mbaka wa parliament mbuyuko akyasinza okukola bye yasuubiza kuba talina kye yasuubiza era talina kye yakola kati gugenda mubanja ki wamma n'agenda Judith Babirye yakuba campaign ng'agikuba okuva ku makya paka saa 4 za kiro ng'okusaba akaluku ku masaa 12 naga kati tuyimba buyimbi kitegeeza system ye NRM kuva wansi era n'akalulu Judith Babirye zinamulaba nga akanoonya asinga kweberera mu nnyonyi ya muzeeyi ng'ayimba ggwanga lyonna kozi balina project yatubonga naawe nga mu buyiko tetuwa na bbanga liwera kubanga amanyi egombo di constituency sobola gikuba mu nnaku ezi n'enjimala agenda ayimba maama feva ne tubonga naawe kati embaka yatukolera ennyo kuba talina kye yatusuubiza gwe omubanja ki bannabuyiko ne baviira bwe wamulonda n'alekera oyimba akyali w'amaanyi nga wali yimba yabawa n'abaana akyali w'amaanyi nga wali badda mu paalamenti nambaga nawo nalebo musoke ye musoke mugezi badda mu mbaga nawo nalebo musoke musoke mugezi mu myaka gye yabannabuyiko 5 n'ogizanyiramu bwotyo ate yagizanyiramu yakusuubiza ki bannabuyiko tube babuufu yakusuubiza ki ate era kyo kiva ku mulundi guno abakulembeza kati nogenda mu nkuŋŋaano wa PFF wabayita mugende owa Kanabijime wabayita mugende Honorable Mutebi David wabayita mugende musobole okugeraageranya manifesto ezo mulabe ani agenda oyamba buyikwe oba agenda oginnyika fe system yatwonoona kati ate tulinayo bali nga tebannyika babanyika bunyisi bantu ate besimbyewo nabo kankugamba ekigambo kya system okikoseza olaba omukulembeze nga Johnson Muyanja Ssenyonga osobola mwogerako ki bw'oba omumanyi mugonvu atya wampaka Johnson Muyanja Ssenyonga yasooka n'ayisaamu posters ng'ajja kuba MP va ku ebyo nze kugamba kino Johnson Muyanja Ssenyonga yeewaggula ku system ye NRM bwe yeewaggula ng'amaze okulaba ng'akyalimu NRM Johnson Muyanja Ssenyonga yali meeya wa Mukono municipality ng'akolera abantu bwagenda kubwe MP mu Mukono South Kayondo gwe yajja for your information y'omu ku bakaba NRM abaagana okwata ku kubagulya age limit kati mu NRM system against yo n'asibirawo yagaana okwamendinga ayinza okuba abantu be bamutuma kuba okiikirira abantu tetulinga bali abafa ati muno mu Buganda teri yatumwa gikwatako on behalf of the people of Ukwe South mwami Mutebi yaliyo ani yamutuma atubuulire ni yali alina okukolera system ye NRM kati nenge yagaana agitegedde so eri abakulembeze nga bafollowinga system ya party ye nga tagenda kugasa at any level ng'atuukiriza ebyo ebirubirira focus atulaga obudde mu commenting awo tubalaba wama party ki eri mu kisooka ekyokubiri ekyokusatu wano ranking zitulaga NUP ekyakuta ekisooka NRM eri mu kyakubiri FDC NRM yo nze mpunzika ngamba NRM party yo nga yo nnungi naye abantu abali mu NRM nungi eri mu kyakubiri ennungi ebeera mu ulida ekikola political party bantu ekyabalina yo nga yo nnungi laba otunulira manifestos zaayo ekyalina abantu
anti kyekigifuula ekibi nti abantu bagenda kamale point yange tuveewo nti abantu abali mwena ne bagifuula ki embi totukubya miggo yongayo obubaka n'obusindikirani honorable NRM esobola okugonjoola ensobi ng'ekola n'ensobi nti omwana ayonoonaawo mu kifo okujja opupa omuyiwayo n'oyiwako enfuufu ate nga wogenda oyita n'oyongerawo ttaka n'omala oyere okitegeera so byebyo NUP ekyakuta ekisooka kati ate ekizibu ky'abaana b'NUP kiri eki kimu baagala nnyo bwe bakyawa bakyayira ddala bwe baagala ennyo tebaddamu tegeera ensobi n'ekirungi bagamba awamaani bwe bakukyawa tebakyalonda busobozi azima akyazambula era nze mbaggyeko engalo mwebale nnyo abatugoberera mwebalire ddala abaagala nnyaffe Buyikwe abakomentinga abasharinga abalayikinga videos naye njagala obajjukiza nti omukulu Focus Media akwata emikolo embaga okwajula abasipiikidde abalina n'obulango obw'enjawulo musobola obuleeta ku Focus Media ne babubakolera olanga ssomero olanga hoteeri olanga dduuka byonna nga kyekuusa ku promotinga business yo n'abayimbi osobola oyitawooko ab'ebitone eby'enjawulo mwenna mwanirizibwa mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde nze Mulondo Ivan analyst 001 Buyikwe South Constituency.